Nina Salimu Kiseka munakibina kye NRM mumanyidde mawogolo okusinga Sembabule eyo ne Katula Museko ebigambo tubyogererumu abatuuliza bonna wana Uganda mbalamusizaako nembebaza emirimu gimukozeko olwaleero ate nembasaasira abafunye ebizibu manya yego Salimu Kiseka wadde omanyidde mawogolo nenze ndi webukoma nsimbi sebo mukulonda kwa Sembayo nkujjukira bwagugulanira ne banno bya kadi biki bikoze bitya ng'oli Sembabule kituufu osenguka buli lunaku sisenguka buli lunaku kubanga ginali eyo ginali n'amaka ate nga nyina amaka ebukoma nsimbi ne Kampala wano era bwekuba kuvuganya nsobola n'okuvuganyizana ne Munyonyo naye kati ndi bukoma nsimbi kubanga maama wange waali wenyina amaka gange bizinesi zange byonna ebukoma nsimbi oli wa maama ndi wange waka kuba nyina w'amaka gange nze nganze kuba maama wange yanzaalira nazaalibwa Butenga sebo wozaalibwa wobeera eri wali ogenze ku mawanga nali ngenze kunoonya nga kiti kya muwogo nti musajja kiti kya muwogo gyagwa olusi gyalandira oba wali mu bibalo tebyaliyo bibalo kubanga byali mu wanduka tugire tuti tewaliyo bibalo era kinali ndowooza nze nganze omuntu nali ndowooza nti abaali bazze nali nsuubira okubawo kyembawo bandekere naye tekyasoboka mpozi wali obinkana ne Sodo ayina Kaguta ne Satis Muserule n'abalala musanvu kiki ekyakupalula ogende Sembabule tali wamu Sembabule nali nkolera emirimu mingi kuva dda mu buto nembeerayo n'amaka ate era gye nali nga nkiikira ku disitulikiti nga ndi kansala ku disitulikiti so ebyobufuzi byatuuka nga Sam Kuteesa awumudde nenzija nenvuganya naye ekyomukisa omubi ne bajja bannakigwanyizi ne bajja ne bampangula n'olwekyo mu bufuzi tuganye nti otiddeyo Sembabule omutidde abanene tobasobola oli mutono si bunene nze nali munene kuba nze nawangula flag era kivola nti Sembabule teri wa flag aliyo bonna ba independent naye wangula yasigala ku flag nga talina flag kati lwaki toddayo noonyeza obuwanguzi obwo nandi bunyweza naye ate wano bukoma nsimbi wali NUP olwaleero era nga bweyogedde mu kutandika nti ndi NRM ate nga wali wa NUP esaawa zinakulembera mba ndaba nga gye nyina okubeera sebo gy'olina okubeera kakati bukoma nsimbi ogenda luddawa bukoma nsimbi ndi mu bukoma nsimbi north omwali mukadde waffe Rubyayi omwali Katusabe Ruth kati saawa zino eriyo Dr. Ndiwalana Christine yadde erinnya lya Dr. ayinza okunkwata obubi yalijjeko naye awali Ndiwalana kati kale nina Honorable Sajjalya Bene Kigozi mwana wa Kiso tulamuseeko sebo Gavana wa Wakiso district yaddako ndoza wanaatuukirayo nga n'obwammeeya butuuse anga ayitibwa mulodi wa Wakiso ne nsaba onzikirize mbuze kuba Makindye Ssaabagabo munisipaali n'aba Wakiso bonna ate era n'abali ekisawo eyo ninayo emirimu ekisawo gye banzaalira mu Lukayaawo mu disitulikiti y'e Kalungu mu ggombolola y'e Bukulula mu luka gw'Ekyambala ninayo ekibira kya Kalitunsi kinene mbatumidde nnyo balakola omulimu omulungi nnyo ennaku zino nkiddaabulula waliwo omwami Lukooya waliwo Steven Tebajjanga waliwo Senga Frida bonna banyamba nnyo baneemwebale nnyo mwebale ddala sebo abo banaamala mpozi n'aba Iden College kale sebo toyanza ampuliriza Honorable Sajjalya Bene ali ku lukomo lwa simu tumweyunzeeko tuba tulina okubeera ne omukulu omuwano naye netuyunga ku Honorable Sajjalya Bene nina mwami Salimu Kiseka ono ate ne Honorable Sajjalya Bene wetugenda okutambula mu programu eno mwami Salimu twalabye ekitongole kya UBOS kyafulumizza ebyava mu kubala abantu mu mwezi ogwokutaano naye ku ssaawa envannyuma ate ne bijjibwa ku mutimbagano ebyabadde biraga bitundu bya Kyoli nti omuwendo gw'abantu gwongedde kukendeera okugeza okusinza ku byasoose okufuluma nti mu 2014 bali obukadde 2,013 mu 1,443 nti 2,24 ne bakendeera okudda ku kakadde kamu mu 9,400 mu 1913 Bogishu 2,000 bali 2014 tebali obukadde 2 mu 3,975 okudda mu 2024 tebali obukadde 2 mu 9,969 nga balaga nti population obungi bw'abantu mu bitundu bino
bwongera kukendeera. Chris Mukiza senkulu wa Ubosi ebintu bino byagiddwayo report yagiddwayo ku mutimbagano ogwa Ubosi gyabadde bagitadde nejjibwako era mwami Chris Mukiza ng'ayita ku mukutu gwa X oba Twitter yakkirizanaga nti waliwo ensobi ezaakolebwa nga baprintinga n'okukola ebiringa ebyo n'olwekyo ensonga lwaki nti ebitundu bino emiwendo bafiga zibadde nfu kyekigisizayo ne report ku mutimbagano. Naye bannayuganda beebuuza ebibuuzo bingi nti report eno emaze emyezi 5 nga bagiteekateeka ne bagyekenneenya ne lulusaba minisita n'agenda n'agitongoza n'ebiringa ebyo. Naye kijja kitya okubanga ensobi nga zino esobola okwewalika naddala mu nsonga ezirabika ng'ezo ate ziyinza okugiramu mu ssaawa esembayo. Abamu baga nti tekikube ebituli alipota yonna. Salimu nzeimu binsesabusisa ebintu bya Uganda zirabagamba nti ebintu bya Uganda ebimu byakuteebereza buteebereza ng'enteebereza y'obudde. Bw'oyogera abantu nti lipooti neefulumya abantu nga bongedde omuwendo kuka n'atafuna ansa mangu nziba neewuunya nga yakulemberamu mu kubala abantu nti ansa yandibadde nyangu nti abantu abasinga abali mu mambuka kabeewo ne wansi abasinga bakomawo ne bajja mu bibuga ate baali bawandiika baga nti omuntu w'oli bwe baba bakubalira kati kintu kyangu nnyo nti bw'otunulira abantu abali ku luguudo wano naddala abasabiriza bw'otunula wonna bava ngulu abalala kati bw'otunulira aba housemaid abali waka bonna bava ngulu bw'otunulira abantu abali mu kuvuga muno obugaali abakola emirimu abazimba bonna bava ngulu kitegeeza nti omuwendo ogwo gwonna bw'ogwawulako oba osobola okufuna omuwendo guli ate naffe aboogere essaawa zino nti nze saabalabako abantu bali babala tebakubala saabalibwako ate egera okwesanga balowooza ti banteebereza kati nze nyina amakaana ne makaana wonna tebalina bambalira kati gwebuuze nti omuwendo guno gwebawaayo kati nze gaalinga nze nti bwandize munyonyo wanisanzeeyo mukoma nsimbira andibaddeyo bandibadde semba buli anisanzeeyo ne kawempe wanisanzeeyo bakyala bo bababala mu makaago nyinamu omukyalo omu naye era naye tebamubala kati babala bababala babijjawo ne neiba namubuuza nti bazzeeyo nti waliwo ayayiseko wano nabanga tubuuzabuuza n'agamba nti amasannyalaze mugakozesa kyenkanaki n'amala natambula n'agenda kati kyekiringa ekiri engulu nti abaana bano be baatekayo kubala njagala nnyo gavumenti kino ekimanye nti bagenda basuubiza ssente mu mulundi ogwasooka baga bagenda kufuna ssente alawensi yabe nagenda okulira abaana abakuba enduulu tebanatuwa ssente era tujja kugendayo n'ebyaddiira nti baali baziwadde ne bazikuba ensawo ne bagamba muweereze omuwendo gwe mwagala buli muntu aweerezanga okusinziira bwe yalalowooza ne bakoleranga ku kapi nga kapi ennyumba gy'oyingiza yegenda ku busi gy'otayingiza tegendayo ebyo byakwogera bogezi walabeko wano mu kulonda nga twali wano nti twamala okulonda nga bataddewo ekyuma entagala bbiri ne bagamba nti kifudde mu kulonda obulonzi kati saawa zino gokakasa otya nti ekyo ddala kyebakolanga kyagendangayo era naye alalagira ebyava mu kulonda ojjukira naye bamubuuza namugamba waye ebyogatto bijjawa nti ze bampeereza byengase byenga era byembabuulidde so ebya Uganda biba byakuteebereza buteebereza so kati omuwendo oguliwo fe tubali tumanyi tuli miliyoni 40 nga musatu mbutundu obugwamu kalwali tugamba miliyoni 45 49 n'ekitundu imukuteebereza era kyekyo nzo kulaba nti abadde n'omwana omu mwaka guli alaika alina abaana basatu bye bagatta bokka bo babuuza nti waka abamu bamanyi no bigatta abakulu ba Ubosi bano bagenda ne bagamba nti nze luli mu kubala abantu nayina abaana 2 kati nyina 6 naye kirabika neiba watu bwali kati n'agatta 2 najjamu omuwendo gwe nakuweereza sene neyerira naye so toyinza kiteekako nnyo sira ogambe nti abantu bano muwendo gwakendera lipooti ne bajjayo naye nakkiriza byakuteebereza buteebereza ebintu biri mu Uganda kuteebereza buteebereza Honorable Busajja Lyabene abakulu bagambye mu Ubosi nti waliwo ensobi mu kugatta ebyaliwo ebya 2014 ate ne bakoleramu ensobi naye nga abantu omuwendo gw'ekitundu ekyo bakula bagenda mu maaso n'olwekyo ensobi ntono nnyo gwekyo kyogerako ki kakati omulembe gwajja gwa kompyuta si kyekyo era baatugamba nti beeyambisa tekinologi okubala abantu si kyekyo mumpulira bulungi ese bonkulira bulungi kakati abantu tekinologi wayimiridde ffe right now okuva twatandika kompyuta okubeera nazo okuzimanya kuva ndatandika nga 1997 bakugamba nti garbage in garbage out kompyuta yo tekola nsobi kati gwe gwokola ensobi omuntu that means nti abantu abali ku byuma ebyo balabika iza tebakitegeera kye bakola oba tebamanyi kukozesa byuma ebyo oba tebakola kwetegeka kumala kubanga okwetegeka mu bintu ebifaanana ng'ebyo bayina emyaka 10 okutegeka ensonga eyo era mu myaka egyo 10 tekinologi abaddewo
era ebweru bo bakikola tuwalina problem bandibadde bakola da tests ne balaba ekalamoja ebintu biyingira kyekibaawo ne bakola mu test runs ne babanga ekintu kitambula ensonga endala gyenyinza okulowoozaako njirabye nnyo mu bitongole bingi recruitment y'abantu oluusi eva bali recruiting abantu nga tebali professional mu nsonga eyo ebintu ne bitabuka nenze siraba ngeri ki gye tweyambisa ICT nze okuva mu 2020 actually nina gye mpita school management information system naye ne amwana yagenda mu 2014 data yonna ngiina bulungi era nga bwe yali era bwajja tegyegaana bw'ogenda okubera mu fayiro nga ne lusisi zonna zonna buli kimu gyekiri that means nti problem ya UBOS is not the machines, is not the technology, is actually the people manning the technology era batuyambe bwe kitaba ekyo then bayinza okuba nga babintendinga ne bibasobako busobi kubanga era n'ennaku zino tukimanyi bulungi nti ebitundu ebimu bisobola okwongezebwamu ku bantu olw'ensonga ze beemanyidde oba ebirala ne bikendezebwako mu bantu olw'ensonga ze beemanyidde kuba jjukira nti ekimu ku kikozesa kibazisa abantu kwe kubateekerateekera akati bw'omanya nti abantu awo bangi amalwaliro geeyongera amasomero geeyongera n'ebigenderako kati bayinza okuba nga tebaali bazannya mu bitundu ebimu byeyongeremu bisobole okufuna ekineneko ebintu ebibasobako otherwise ekigambo kibi nnyo mu buli ngeri bw'otunuulira Uganda weetuuse kati ate ne tubanga nekyandibadde kituyamba kano kikyatuyamba kati ffe abagenda ku district ewakiso tulowooza nti statistics twandibadde tuzikozesa eziri fresh nga zaakamala omwaka gumu tumanye nti kati tupulaningira abantu bwe bati naye kati bye boogera byennyini situkyabyesiga yadde akatono bwe kati kubanga nabo bennyini tebakyabyesiga ensi ezitegeerekeka ebibalo biraga nti Buganda mulimu abantu obukadde 7 mu emitwalo 3 abo mbaga nti ye kisoboka ebizibu ebiraba bingi nnyo naye bagamba kijja kutuleetera obuzibu bunene nnyo tutandika okupulaningira omanyi bagamba nti buli lwokola decision ng'okozeseza wrong information ne decision automatically eba wrong eba nkyamu kati kitegeeza nti kati tugenda okutandika okupulaninga naye nga tupulaninga bikyamu era ndoza kyekivuddeko kyo ne boolaba kati amasomero nga tegatumala ng'ate abaana bangi nnyo ne batugamba nti abaana mu minisitule bagamba 2 miliyoni abayingira buli mwaka mu P1 ate UBOS yegamba nti abazaalibwa bali kakadde kamu buli mwaka kati kwemanola bange ebintu byonna bibuukabuuka ensonga nene nnyo kati ate bw'ogattako n'empewo gye bateekamu obuteeso ne zababirayo ku mawulire UBOS yandituyambye neetuwa statistics entuufu ne tusobola okupulaningira abantu baffe obulungi abantu basobola okweyagalira mu Uganda yaffe naye batukoze bubi nnyo ekitongole ate kasente batwala nnyingi nnyo kati sente z'omusolo ezo zonna zifiira ki bwe bati babisobola babiveemu babitukwase tutandika okukola omulimu omutuufu kubanga ffe twetaaga statistics bo balabika bafunamu bufunyi ndowooza sente kinyiza nnyo nze mpulira obusungu buyitirivu ng'agenda ku district ampulirize katuumulemu katono kulikanga nti nagambye miliyoni 49 n'ekitundu UBOS yalaga miliyoni 45 mu emitwalo 9 gye balaga wadde nga waliwo emitimbagano egy'enjawulo nagyo giraga emiwendo egy'enjawulo ngaba World Meter balina omuwendo gwe balaga b'okusinziira ku bibalo byabwe balaga nti tulina mu bukadde 5 mu emitwalo 37 mu 537 Uganda n'ebirala bingi ebiri ku mutimbagano naye kale katuumulemu katono tukomawo ku nsonga tugenda kwetoloolera ku zino.